Abantu ab'ebiti ebyenjawulo bakungaanidde ku kkanisa y'omutukuvu Stefano okwetaba mu kusabira omugenzi Malitandagire mama w'omusuubuzi Moses Kayongo. Mu bano mubaddemu abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwa mu minisita omubeezi w'obutebenkevu bw'eggwanga Sam Ongola, obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Oweekitiibwa Daudi Mpanga avunaanyizibwa ku mirimu gy'enkizo n'abantu abalala bangi. Omulabirizi w'ennamirembe ya Umula Samuel Balagadde Sekadde asinzidde wano n'asaba bannayuganda okukulembeza Katonda mu buli kye bakola kubanga y'engeri yokka mwe bayinza okuyita okusemberera Katonda. Akukako n'akusala n'akugyamu ettima n'akugyamu obubbi sigaba n'olimu n'akugyamu obubbi n'akugyamu obukyayi n'akugyamu empisa endala zonna n'akutunga n'akuzaawo n'olwoka otambula mu nsi kuno ng'omuwera ki kama yeebaza. Minisita omubeezi w'obutebenkevu bw'eggwanga Sam Ongola yeebazizza abaana b'omugenzi okulabirira nnyabwe okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Brothers, today you take courage. You have lost one of the best friends in this world. Our mothers are more than anybody. Nobody should lie you. Nobody should abuse the mother. Nobody should quarrel with the mother. They teach you, they make you what you are. That's why Moses was testifying here that he is because of what his mother did to him or gave him. If you ask anybody here, ye mutabani w'omugenzi Moses Kayongo annyonnyodde obulamu bwa nnyina gwayogeddeko ng'omuntu abadde ekyokulabirako era atazzikawo. Era abeekolagana nabo nze manyi omutambulira ku ssaawa 11 okutuuka ku 12 abirama buli ssaawa 11 nagamba obuulibwa abasajja tebeebaka abasajja tebeebaka era kyalanga esimu ya maama we yiyo kati oluusi lwobeera bwakati ekyo tange kyambulira era banagagiwewe ankubira esinanga oluusi saagala mukubira. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo boogedde ku bulamu bw'omugenzi. Alina ekintu kimu kye namulabamu taagala kuyomba na mukozi. Afikira mu kwogerako n'abaana be baali bamugambye aveeyo mu kyalo ate abeeremu nabagamba nti ye mulimi alina kubeera mu kyalo namwanyize na bisolo bye. Osiano Mukibi, BBS Gambuze.